Mikwano gyange mbalamusizaako nnyo gye musinza okuba nga mutuwuliriza. Kaakati oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye ssaako ne looya we okuwandiika ebbankaluwa, ekiwandiiko kino nga bakiwandiikira General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba okuva bamuwadde ekiwandiiko kino gabadde gamubuguma ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era bye ŋŋenda okuba nga nkuwa ggwe mukwano gwange ayeekumya ku mukutu guno. Tegeeza nti ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza, gw'atanaba kuba nga otuyungako genda maaso n'okuba nga osubscribinga. Mwebale nnyo yonna gy'osinza okuba nga amayengo gano gakutuukako n'otuwuliriza, n'osharinga, n'okomentinga, n'olikinga. Bategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo. Abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo. Mmwe abali mu ggandalo lya wiikendi nammwe mbaanirizaako nnyo. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Era mbategeeza nti nno mukolera ddala ekintu eky'amaanyi eky'ensusso. Nabagamba omulembe gw'okugula empapula z'amawulire gwaggwaayo. Busubscribinzi ku Yugi Updates TV tubeere nga tukwapudetinga buli kye weetaaga okumanya ku Yugi Updates TV. Gwe mukwano gwange munankyukakyuka ali eyo. Kaakati oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye ssaako ne looya we okuwandiika ekiwandiiko kino nga bakiwandiikira General Muhoozi Kainerugaba, nga balaga obutali bumativu baabwe era nga balaga okubanja nga mu kyo kye beetaaga nga bagamba General Muhoozi Kainerugaba ensonga zino zimukwatako nnyo era tayinza kuba nga azeebalama oba wadde zisuula omuguluka. Era mu kiwandiiko kino mwalimu ebigambo ebitegeeza nti nno General Muhoozi Kainerugaba yeetaagibwa okubeera nga ensonga zino aziyingiramu, era nga Dr. Besigye ne munne looya nga bamubanja amannya g'abajaasi ssaako ne lankisi zaabwe abeenyigira mu kikolwa eky'okuwamba Dr. Kizza Besigye mu ggwanga erya Kenya mu Nairobi. Dr. Besigye ssaako ne looya we bagamba nti General Muhoozi Kainerugaba n'abajaasi be baakola ekintu ekimenyera ddala amateeka, era ekikolwa kye baakola kimenyera ddala amateeka era kikyoboola ssemateeka w'eggwanga Uganda ssaako ne wa East African Community. Lwaki Dr. Kizza Besigye ayogerawo atyo? Jjukira Dr. Kizza Besigye yakwatibwa mu ggwanga eritali lirye, mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Jjukira Besigye nationality ye Munnayuganda, so si munnansi w'e Kenya. Kati ate ne bano abajaasi ba UPDF abaakwata Dr. Kizza Besigye bannansi ba Uganda. Kati omujaasi wa Uganda yenna n'awaayingira n'eccepe ezenkana ki ng'ayingidde mu ggwanga eritali lirye abeera out of his jurisdictions. Kitegeeza amateeka ge tegaakitingirayo era talina lukusa kukwata musibe yenna yenna oba mumenyi w'amateeka yenna yenna mu ggwanga eryo eritali lirye. Naye kino okuba nga kyakolebwa Dr. Kizza Besigye ne looya we okusinziira ku act gye baabasomedde eya Constitution Article 41 eraga nti nno ssemateeka tagaanya aba akyobodde ssemateeka wa East African Community. Etteeka eryo, akiti eyo oba akawaayiro ako tekaganya civilian yenna yenna oba nationality yenna yenna okuva mu ggwanga eddala lyonna lyonna okwakitingira amateeka mu ggwanga eritali lirye. Era n'engeri gye baamukwatamu bagamba nti emenya mateeka. Kati Dr. Kizza Besigye ssaako ne looya baagala General Muhoozi Kainerugaba abawa amannya g'abajaasi abo aba UPDF ssaako ne lankisi zaabwe okusobola okulaba nga babakuba mu mateeka olw'ensonga nti kye baakola kimenyera ddala amateeka ga Constitution. Mu kyo bongerako bagamba n'ekikolwa kye baakola omukwatira obukwatizi mu ggwanga eritali lyabwe oba n'engeri gye baamukwatamu kyabyusinga human rights violate, kyakyoboola eddembe ly'obuntu nga ye civilian. Era ku kyo bongerako nga bagamba nti n'okumutwala obutwazi mu kkooti y'amateeka mu kkooti y'amagye mu military court okumuwozesa eyo kyo kyennyini nnyini kimenyera ddala amateeka.
akasatiro kabaddewo ennaku eziyise emabega nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alagira bannamateeka okuva mu military court wabaawo engeri y'okukyusa omusango guno gusizibwe mu civilian court, naye nga ensonga tezisoboka kubanga documents zonna nga baziwandikira mu military court. Kati wabaddewo akasatiro okuva ekiwandiiko kino we kyafulumizibwa nga bakiwa General Muhoozi Kainerugaba nga bagezaako mubanja abajaasi ba UPDF abeenyigira mu kikolwa kino ekyokuwamba Dr. Kizza Besigye nga bamubanja amannya saako ne ranks. General Muhoozi Kainerugaba abadde asirise, abadde tannaddamu. Kitegeeza ki? Wabanga Muhoozi tannaba kureactinga ku kiwandiiko kino, kitegeeza nti ekiwandiiko kiba kibatuddemu era nga bakyasattira kunoonya kyakkola nga kikyababuze. Kubanga General Muhoozi Kainerugaba singa Besigye bamukwata mu mateeka yandibadde yavuddeyo dda nga yalankinze dda ne ba UPDF soldiers bano abeenyigira mu kikolwa ekyokuwamba ba civilians bano ababiri mu ggwanga erya Kenya. Jjukira emisango gye baba bapaatiikako gya kukusa mmundu ku kisaawe ky'e Kenya saako n'okubateekako ogwa terrorist ogw'obutujju gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati tebannavaayo okuva ekiwandiiko kino we kiba kiwandiise. Kati wano we wali point. Lwaki olowooza General Muhoozi Kainerugaba tannavaayo? Kubanga amenya mannya g'abajaasi abo aba UPDF abaana be ne ranks zaabwe okubanga amannya ago agawaayo bakolebweko nga bwe kisoboka bwe baba nga baakikola mu bumenyi bw'amateeka nga gavumenti teyakiriimu mabega. Kati ensonga zino wano we nkugambidde nti nno point eri wano. Golowooza ensonga lwaki tebannavaayo nti bali mu kazannyo, bali mu kabadi kuzannyira Dr. Kizza Besigye bya bufuzi okusobola okulaba ng'akomawo ku lwokaano engeri y'akalulu ka 2026 gye gatuukiridde nga batidde nti Mwami Museveni ku luno kandi mumegga n'enkoona n'enywa nga balina okufulumyayo oba okuliyetingayo political figure yonna esobole okujja ewaddeewaddeko ku Robert Kyagulanyi Ssentamu basobole okufuna engeri gye bagabanamu obululu. Kubanga gavumenti yandibadde yavuddeyo dda ng'egamba nti ekikolwa kino kyali mu bulambulukufu era tewali mateeka gamenyebwa era n'amannya g'abajaasi abeenyigira mu kikolwa ekyo ge gano wammanga era bagaagano. Bandibadde tebalina nsonga ebatiisa yonna, bandibadde tebalina na nsonga gye beekwasa eri mabega kubanga okuwaayo amannya g'abano kintu kyangu nnyo. Kuba sikiwa nti gavumenti temanyi bajaasi bano bawamba Dr. Kizza Besigye ne bamuweera ennemba paka mu kkooti y'amagye wano mu Uganda. Ezo ensonga we zaatuuka w'ofunira amaanyi n'obuvumu obugenda mu ggwanga eritali liryo n'okwata civilian n'omunyweza mu ngeri emenya amateeka n'omuleeta mu ggwanga lyo okumusiba. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti n'ensonga zino mbadde muzimanyiiko era waliwo olukwe n'eddiiru eyapangibwa. Kitegeeza ekintu kino kyali kyalukibwa dda era kyabalibwa dda. Ate n'ekiribuuzo ekya kye twebuuza, Dr. Besigye nze sikiwa nti nno ekigendererwa yali agenze kubanga yeetaba mu miitingi ey'okugenda okulonkinga obutabo. Balina ekintu kye balina okwekwasizaako okuba nga omuzannyo gwakuzza Besigye mu kazannyo k'ebyebufuzi mu ggwanga. Ensonga yalina okubeerawo okusobola okulaba nga agyekwasizaako n'okusobola okuba nga agenda akwatibwe mu ngeri ng'eyo, akulyetinga attention, akulyetinga ne sympathy mu bantu. Oba okitegeera? Saako n'obutava mu media platforms mu nsonga zino zibeere nga zoogerwako, alooking for sympathy, asobole okuba nga akomawo ku political landscape gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eya Uganda. Naye kino bannayuganda kirungi kibasanze balaba era amaaso mabukufu kuba kati Besigye ne bamussaako baatulenga 100 talina waasobola kusangira Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ensonga zino nga wooziraba
oyinza olowooza nti nno bino twagala nnyo okwogera ku bantu, twagala nnyo okuba nga tukolokota, naye ekyamazima Dr. Besigye ensonga zino waliwo ensonga eri emabega. Mukwano gwange gwolowooza ki? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Watannakuba nga osubscribinga, kubiriza ogende mu maaso n'okuba nga naawe osubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jangu obeere ng'osubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, mwe bali kukuuma mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mwe abatubeezezaawo tesobola kubanyooma, mukoze omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo. Mwe bali kwagala channel, mwe bali kubeerako, mwe bali kuwuliriza. Waakiri wadde oli n'abeera tamazeeyo naye najja n'awulirizaako ku mutwe, kubanga kati ensonga gye twatandise okukola, omutwe tufuba nnyo okulaba nga tugubawa mutegeere ekigenda mu maaso, n'oba oli talina budde nga asobola otegeera nti eno ensonga yegenda mu maaso mu ggwanga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kale n'olw'ensonga eyo ffe tubaagala nnyo era mweraba.